Honorable Munyago. When so? NRM structures yatandis taweddejo alonzo obukiiko bw'okubyalo tulina ebyalo emitwalo 712 NRM egenda mu kalulu ka bonna ng'erina 3 ku buli kyalo. Ekyo kisoboka. That's about $2 million mu emitwalo 10. Anti ekyo kisoboka. Bo si kibiina. NRM refused in state institutions zonna. They just make orders. Omuntu bonna bamanyi mu Uganda nti okusigaza omulimu oyina kuba n'ekitiketi ky'NRM ekyo. Kobe headmaster, kobe DPC, diso, giso, biki bonna abakozi ow'embuluka, ow'egombolola, buli mukozi wa government gwomanyi abalina okwetaba mu kalulu k'NRM asigaza omulimu. Ekyo byangu ate waliwo government gye talina bakozi. Ekyo kyangu. Yeah, but you see, for them, they are organizing, they are planning. Yes. Bateka kuyingira kaluka biri muka. Yes. Muri kuchi. That problem weri. Opposition leaders, majority of our opposition leaders are political charlatans. Come again? They are political charlatans. Majority of our political leaders, opposition leaders. What does it mean? They are mere political charlatans. Charlatans. Chechi. Yeah, man, somebody pretending to be something yet he or she is not. Political charlatan. Most of the opposition politicians are political charlatans. Nimukubira nekigambo. Charlatans. A charlatan is a person who pretends to be something yet he or she is not that something is pretending to be. Google. Dictionary yangegamba a person falsely claiming to have a special knowledge or skill pretending they are not politicians, they are pretenders, political charlatans. Ebino kolebwa bana byafusi bye bakola bali mu birala kuda opposition tunulira asuke kona lebo Kyagulanyi omulayi byalimu. Sorry, abatuweza musonyi. Soko nuleo lebo Kyagulanyi byalimu. Pure political charlatan. Honorable Kyagulanyi is a charlatan. Is a political charlatan. Is a political charlatan. Why would you say that? Komuntu yakajja mu byobufuzi bya Uganda. Tunulira byalimu anti chechi yakajja kyovula tanabiyiga kati ate he pretends nti abimanyi. He pretends okuba nti abimanyi. Byakola bye bijja mu season eno gye tulimu. Tuyina akalulu kasembedde akalulu ko president kagenda twali emyezi 2 n'ennaku 2. Obadde okimanya ekyo? Emyezi 2 n'ennaku 2 otalage district 140 mu mmeke za Uganda. Olaba kisoboka? Bakuwe ennaku 63 oba 4 otalage district 140 mu mmeka. Olaba kisoboka? Ni omulebe juzi byalimu. Wala ni jango yogera ni yabasiba. Yakozeje? Ala ni jangu. Nyonyola ani yabasiba. Empuga yatusiba bambi ala daya agala kadi banoza bamukokinze wali tugenda kubuza wali ogamani yabasiboga empuga yatusiba kata China mu 70 yabasiba kati empuga yasiba bala ni yasiba political charlatans. Kino kyoyogera ko for it says joba abadde ku kitebe kya NUP bino Honorable Munyagwa byayogera ko just listen a little bit. Kiba twagala okutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka oyatusiba byanjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo babitufu bobo sobola sembera kwano just confirming byanjogera bya bulimba oba itufu nsabo kankwe edakikemu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba sabo neyanza neyanzege president wamulajaniranga natumugamba nti president ebintu bino byali Masaka Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata faabe mu kibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga.
Nebo kuma I understand sibuli omuntu alina lunga gyenyina newe bali akati you see kakati ebyo biyamba ki kubanga badalina omwana omuto Mpuuga alina obunafu bwe nabukugamba ate nze si mukwano gwange omanye ebyange naye otuuka okulowooza nti n'abantu President Museveni basibye kati Mpuuga yabasiba noera nogenda gayinjiri kati gyotadde ku mumwa Mpuuga yatusiba Mpuuga no Honorable, I don't know what you're faulting Bobby Wine because yabatayiga nti ba Honorable Sewanyana ne Segirinya mukomera bamugamba nga nti sebo webale kutulondera abantu naye deputy wobwe buzibu tuli mukomera because of him. Tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs, sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabotongo ne urinary tract infections. Omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanye endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago abiri omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba nga obulamu butambula. Webale kutulondera abantu naye deputy wobwe buzibu tuli mukomera because of him nagamba nimba Sewanyana bwe mba nimba temwabingamba. What is wrong with that? Byetaagisa kyawo byadde bikola ki bigasa ki omanyi mu ntalo mu mateeka g'entayo you should always master the art of timing. Bigasa ki ssaawa zino ng'omulaba ali mu kuteeka abantu asatu ku buli kyalo. Lwaki ekyo tukireka ne kigenda nogamba we nayawukana naye kamuleke katugende mu maaso bigasa ki ne mukola ne activation mwita bannamuwulinga ekimugenda okwogerako kya Mpuuga kubasiba of all people nga lwaki asiba Segirinya ne Sewanyana ne Segirinya ne mukwano gwange nga teyakiŋŋamba nze kankubuulire teri muntu yali close na Segirinya ng'oggyeko bakyala be ne maama we mu byobufuzi nze nali nsinga okubeera close ne Segirinya tebakulimba so webuuza lwaki Segirinya teyakiŋŋamba n'akigamba president yantumira mukyala we enfunda eziwere ekyo nga teyakiŋŋamba n'akigamba Bobby Wine lwaki nze ne bwe yafuluma ng'agenda e Germany biki nze manye ebintu ya Segirinya mugyesobola kwogera nga teyakiŋŋamba ekyo bulimba buno babipa omanyi kankunnyonnyole tulina problem buno bulimba president wa NUP yalimbi ya political charlatans bali abamalira abantu budde kupanga bibo story awo nti Mpuuga tumukube mu kazinga kire tumuyiseemu biki nze Mpuuga ne mbate mukolagana naye siga nti mukolagane naye naye sibaga nti mulungi nnyo naye issue ikati ye project but ne Alan naye yali badde ayogera bina kadi ticket yamwogeza kubanga nalabi yasose kwebuzaabuza ababaka ba NUP n'omuga agenda ojjemu engoye wali masanganzi atukuwe ticket azijjamu azijjamu bwekibanga okwambula engoye nga kyekimwesa ticket n'otambula bute teri awo n'atasobola kujja kwejja kongoye n'atambula come again mwabo bonna tekuliko atasobola kwejja kongoye singa kweyambula kwe kumwesa ticket bonna basobola okutambula tewali ku bonna atasobola kutambula ng'ali bukunya tewali ina principles zigamba kansigale musu Alan yalabise nga ali ku tension ennyo yagambye waliwo abaka be Masaka bani be specific mutubireke nga teyakonye ku Sewungu Honorable Sewungu nga yewe Masaka luko mukwano gwe ye nga teyamutaddemu you're saying timing
bino si byokola baali badde bakola ki abalwanyi bayina ekigamba kita fragging kinonjeko ku Google FRAGGING fragging with a double G fragging kiri wano kitege ndaba kuwa definition yakyo fragging abwentule wano ko dictionary yange refers to the deliberate or attempted killing of a soldier, especially superior, by another soldier, often using fragmentation grenades. Batta bakamanda banabwe mu lutalo. America yakikozesa nnyo abamusirikale ba America bakikozesa nnyo mu Vietnam. Gwe tulina obutakanya nti lelele twafunye obutakanya ku mainland tukankulinde Vietnam. Nga kwasuka ka grenade joli nga bagamba baduibe bamuse bakikozesa nnyo nga balina mu ranks obutakanya nti ono tumuse tutya kati nekino ekiri mu nupa kita fragging yes mpuga ono tumusanyizawo tutya completely kati ekikulaga na allegation ezikolebwa okuva emabega zonna bali just so kino kigero kya kutta mpoga kumutta politically si yeka n'abalala olusi abamukiririzaamu bo bafuna ekyabagala omutta kakati that is bwe butamanya bw'ebyobufuzi nga 1999 mu gwokumeka zalina kuz'omwezi 2 Fred Gisa Rwigema yali yakayingira Rwanda bazalina ku 2 kabayingidde kilomita 6 mbuba kamanda banne Kano Bunyenyezi Meja Bengana n'abalala kigambibwa mbu ne bamutemula nga bo balaba obwangu bwe bayitamu kuba border posts zino ne speed gye baali baddukirako nga balaba mu nnaku 5 bajja kwamaza okukwata obuyinza oyo mululu ne gubakwata. Fred Rwigema yali kamanda wa kisa nnyo abamumanyi bamumanyi ate nga talwanira abasirikale balina engeri buli ranka walina okubeera ku front naye Fred yali alwanira mu maaso ne taking advantage ne kosa advantage ne bamutta ate yete yali mutemu yali abalabe mu lugunya te yali mutemu nze nategera nti Rwigema afudde enaku z'omwezi 3 kubanga olwo omusajja omuyita Nyarwayi yali abatwalira emmere yajja n'ayogera ne taata nali mwana mutaawo nali mu P7 ne mpulanga Rwigema yafuuye Rwigema afudde arafuye bagamba arafuye asimanyi naze simanyi Runyarwanda nena wulira Rwigema yafuye nati kote kyogera omuntu ayinza okumisinterpret sorry ogandire mbani ngagamba okay sorry nesimanyi Runyarwanda of course kati buuza nze bagamba tya Rwigema arafuye arafuye nawulira nali mutana wulira Rwigema arafuye nenda batata nga ali depressed nnyo tata nenda bamaziga ge ninga chichi ninga mama tata akabi ne omusajja olinya Rwayi agamba mbu Rwigema arafuye mama naye nati mu mulango naba naye kubanga bali bamwagala nnyo bwe batyo ati ebwanvu tondwala mbi ya family ngoli musajja mu binya Konsenso zitukomyewo mbuzi za kibuuzo osobola otubbirako enkolagana yali amaanyi bwetyo teyali amaanyi direct ne Fred naye fe okuva ne wesijagenda naye nga abaalimu abamu muzeeyi watuukira okukaaba gurupu yali egenze ne Fred mwalimuko family ngeyina mubeyinako ties ez'amaanyi nnyo abali ku lusegere nnyo struggle yali etukwatako olwa gurupu emu egenze kakati nga bo bamanyi nti bamusse bagenze kukwata kiwedde olutalo ne lustolinga for 4 years ne lutta n'abantu kumpi 1,000,000 n'abamu ku bo ne bafa
if not all of them. Kakati struggles ino jegendereza. Walo tukakaserenge tutochamuka nnyo. Bolabanga buli kimu going by to your side. Buli kimu exactly. Buli kimu kimaze nkirina. No ensenjagala. Ono chamwetaza I can frag off this one. Neni tuke walinkwa tosobola siwe biba. Siwe biba. So bamala okumuta Rwigema. Freddy. Tuddeyo awo. Kungu sajja bano tebagala kwogera ku bintu ebyo tubikoneko katono kale twandibirese tubikone nja kuwa obukuumi Fred bamutta nenze namanya lunaku lwakusatu yafalwa kubi the following day twali tumanye waka twali tumanye waka omusajja ajja ngali kagali najawo naye motoka yange efiride kakati atuko okugere byatana dda mu Lunyarwanda n'agamba ekyo kigambo ekyo nenda muzeyi ng'avuddeko waya muzeyi n'apanguluka yisibwa bubi nnyo. Okay. So nga abakikola okuta Fred Rwigema chattisa abalwanyi ba RPA abasoba RPA yinzo kwa yafirwa abalwanyi abasoba mitwalo 3 okufa kwa Fred. So singa baguma ne bakkiriza to agree to had they agreed to disagree nti ona ino obusobozi bwe buti Fred bano nga bawa argument eziri fane mbu Fred Rwanda ava mu kikabwe kiti tekifuga nti obamanya mbu Kabaka baba bakyala ba Kabaka tetusobola fugibwa mukyala abalanga baga Fred teyasoma abalanga bagamba abadde Uganda nga darling abamu ne baleeta bino nti aba Fred bakwa ne government ya Amini ne bajijja ko abamu abo officer bali ba officer ba Amini bajja kamira ne bamale ba joining mu 7 bajja ko anti Fred yali wa Fronasa simanyi obo byawo yes. Fred yali wa Fronasa teri wa kikosi maroon kakati Fred ne bamukwatirwa ettima kubanga Fred yali muganzi nnyo nga he was a good man nze nali mwana muto Brigadier Kanyankole naye nga Fred yali muntu mulungi gwe kyobomanya nawulira ebintu bingi zala limpulira emboozi ngambe njagala nnyo kuwulire nomikalumika nnyo emboozi naye nawulira ebintu bingi Fred yali muntu mulungi so kyengeza kuba mutaga bamanyi olutalo bagenda batutte fono tumwejje kwanga yeyina okubeera president yali senior kubo ngali highly trained ng'enavayo major general yaliko deputy minister of defense ngola by all intents so bachobo yagala lwato yagala yayina okuba kuwulira so kakati ekikubi abano ba you relate that nakiri munno kiri munno tebampuga they are more senior more experienced politically Kyagulanyi acherishinga nnyo psychophancy. What's that? How would you define a psychophant? Kajajata. Kyagulanyi ayagala nnyo abawuzi bobunya bo batolirede kuja kanyama gwino fuluma kubanga he has that I don't know which muluzungu inzo baita ba praise singers exactly if you are not to be his if you are not ready to be his praise singer then you are better off fragged out kubanga tayagala alabisa bakuyita kulabisa tolabisa abaye bakuyita kulabisa tomulabisa sintu abayina kyakola ekitali kituufu toyina kumuga nti eyo nsobi oyina kuyimba kutendereza exactly papa kyejo papa genda maaso exactly kakati ate ebigenda mujja ku mulamwa timing je nakusookeddeko buli kimu bayina waliwo kye tuyita the master the art of timing nagambye mu mateeka g'olutalo mu ekiri you must master the art of timing yaki President Museveni ali mu regrouping anti yes let us attack kubanga nze kankubiri nze kikunyonyola lwakuba site kibayingira mu mitwe nobunusanyawo mpuuga n'omusanyawo kati completely struggle batewedde struggle teko makonde bompoka waliwo ekizibu ekinene exactly nobona okuba Joyce baagala oyo n'omusanyawo n'okumutta n'afa n'omuteeka mu ttaka Museveni ajja kusigalawo nobokwata nze bayinza okuba balina weaknesses I agree but is this the timing? When is the right timing? Byayitako obudde bwayitako twandisuse ntuva mu kalulu kano ne tulabiddako bwaba bagamba nti bagenda kubeera mu kalulu akali meaningful ne muli mu Kampala mwena mutuddaawo mwogera bino bano bali up country bakola structures bali ku kitebe mwe muli ku kitebe oli awo malira bantu budde mu protest vote n'ogikola otya ebundi bujoyina yani ogikola
babadde ku exao ku nsonga za Eddie Mutwe because bali bagala kukungana ku kitebe security nesalako they chose their nsisinkano. That is unfortunate. Naye olutalo lw'abaloya olubalekera n'olabako kyokola ne mu majje walulu batuuka abasirikale ne babaziika ne wansi w'emiti ne bamakinga ne baga jeno gundi afande gundi tuli munona emundu kesoke eseke essaawa zino siza kumala kumusiba omu wiiki. And you must not be predictable. Obotandika bakwata Eddie Mutwe n'omumalako wiiki 3 ng'owoloma obudde bagenda bwononera mu ebyo olunamala nga bakwata Lubongoya ng'omalako emyezi 2 ng'owoloma olunamala nga bakwata Nubyaniri ng'omalako omwezi 3 obudde bugenda. Ebyo kituufu it's unfortunate. Nefuna tiimu y'abaloya sente muzina mu Eddie Mutwe muteeko baloya 2 bapasiyo okulaba ng'ateebwa mumbeeko bimutambuza ebirala struggle egende mu maaso ne muzemu ebyo ani abasiba Mpuuga ina kapasito oyesiba abantu oyo Mpuuga oyo wadde tomwagala nze Mpuuga si mukwano gwange naye Mpuuga asibaani oyo mala mumazi budde so nja kutegeeza nti ekiriwo just bano ekizibu ekinene kyabalema fragging. They decided to frag off their colleagues. I'm putting on those that use fena tuli mu class. Okay, but fragging. Fragging. F-R-A-G-G. Yes. I-N-G. Yes. Nze singa kuwulya ebintu by'abasirikale bingi naye ntya okunkozesa statement. Totya, mubera wano. Bajja kumpita nkole statement. Ate nga nze ndi civilian awedde emirimu. Mubera wano yogera na ku masimu, but before you do that, tetusobola kuba wano nga extensively twogedde bulungi ku nsonga Eddie Mutwe honorable. Tugikonyeko kati. But Eddie Mutwe yamala ennaku 9 nga li held incommunicado nga teri amanyi gyali. Until General Muhoozi omudumizi jiwe yaganti ono tumuyina ali mukuyiga Lunyankole ali mu basement yange yazemo okulabika ku kooti Masaka. Rule of law, democracy kyannaku nnyo tyokulaba nti Munnayuganda bw'atyo ayinza okuyisibwa mu ngeri bw'etyo kyannaku ate nze nali mmanyi okusooka nti oba General Muhoozi asaaga nange mu kusooka nalowooza nti bwe kyali nalaba ekifaananyi kya Eddie Mutwe nga bamusaze ebirevu bakoze eki kyannakuwaza nnyo yusi teri Munnayuganda ayina kumalibwako ddembe lye okujja nga kkooti yeeragidde kyannaku nnyo neera nze nsaba nuupu kino ekipasuwinge nga bwekitandise naye ate ne kubasiba abalala bwe baba bakola kubanga ekyennaku nti nuupu yo ku Eddie Mutwe yavuddeyo nnyo ate kubasiba abalala baze bakutteyo teyavaayo nnyo abaayo lwaki kuno oba olamaze okulaga nti bakamandazi bo abamu bazitowa okusinga abalala naye nga kyannaku nnyo nuupu kyanandigiwadde amagezi efune ttiimu y'abalooya ng'eweerako abalooya nga 10 bateeke government enforcement of rights tulina kye tuyita the Enforcement of Rights Act etteeka eryo lyasayinibwa mu mwaka gwa 2019 nga ligamba nti omuntu yenna anaatulugunyizibwa ng'eddembe eririnyiriddwa tawozesebwa nga mu kooti omulamuzi anaamuyimbulanga buyimbuzi so they can go for that petition enforcement of rights okulanga Eddie Mutwe afuna eddembe eri yeetaaga obujjanjabi kuba nalaba bamukwatiridde yeetaaga okujjanjaba kakati kyenkugamba olwaleero NRM ekkola ebyo gwogamba Mpuuga yasiba abantu tola nti oba omaze okudivert oba ekintu omaze okivulgarizing okimanyi kakati Mpuuga yabadde alina Eddie Mutwe mu basement nga amuyigiriza Olunyankole kituufu Mpuuga mwayawukana muleka agende akole ebibye eneto diverting abantu nakulimba abantu nti Mpuuga yasiba abantu so kyenkunyonyola nti obulabe obutusemberedde bungi mu kalulu kano ketugendamu omuntu opposition yena gwolaba akyali tugenda kulwanyisa MP gundi oba tugwe tugenda kulwanyisa ono oba tugwa kati kyaliko abatakyakimanyi yes omulabe yandibadde omwizi NRM NRM emaze okuregroupinga it is going to sweep us egenda kwera opposition ate segenda koma kwera n'ebintu n'ebikolo by'obulabe by'okutulugunya bijja kuba bingi yes kati gobodda mu ebyo ono yagiza ati ono yagisa pozi abagobera messages zira bano keep them coming ku 0756 mobility 505 walaga nti akaluka ka NRM nga kamaanyi ne bayimiriza ne parliament anti basinga mu numbers mukama wange
Anime mjigwanga. Jali bade jigena maso. Ate wano walwe gwanga NRM tayina anti institutions. Watoli anti institutions za gwanga ti NRM yegambe za gwanga. Era bange zayo. Parliament neyimirira cabinet netola. Kubanga ekibiina ekimu kiteekateeka okulonda. Wano DP oba NUP esobola okugenda mu kulonda kwayo Parliament neyimirira. Kati kankunyonyole tuli mu nkola ya Africa bagita winner takes it all. Mu Africa temuli mu silver oba bronze. Mu Africa mbyobufuzi winner takes it all. Njagala nkutegeeze muganda wange nemmere gyolya nachi time ejja kutuuka nga mu 7 tebakuwadde kamiru card nga tofuna kyasukaali gonywa. NRM kibiina kibi nnyo. Bafugisa tebalina nnyo mutima gwabwa guli patriotic. Nti oba tuyinamu omutima ogugamba eggwanga litambule ng'eggwanga. Oba nti bana opposition nabo tubawe breathing space. Baina patriotism ngemu ku values za. Yes, they don't practice it. Kiri mu bigambo. Kakati kankuba example. Mu primary zaabwe bakimanyi nti civil servants tebalina kwetaba mu byabufuzi. Naye osanga structures NRM nga bataddemu ba headmaster, bani abasomesa. Can you imagine? Yes. Never public servants gaba RDC. Ngaba RDC nga namwe bali. Nosanga wa police DPC nga ganze ndiwe NRM. Kano galabona. Atenga achogera tachidde. Bara RDC nga sibatiza yero. Nomwe kati zitayi RDC zo sibazachi. Netiza yero. Nosanga giso wa security. Internal security office organizations gombolola internal security officer. Giso. Nenga we NRM. Hande badenga yikwanga obutebenkevu bwa bonna, you know. So njagala bonna those who are lamenting for lack of a better word. Bamanyi tuyina omulimu munene nnyo gw'okukola. Ensi bwe tutaginunule egenda fuuka North Korea ya Africa. I'm telling you, President Museveni is going to initiate a dynasty here. And it's a dynasty. Yasooka n'akwata obwa commander in chief nakugamba n'otampuliriza. Yakwata obwa commander in chief nabwa mutabani we General Muhoozi. Banda for opposition mpuga. General Muhoozi bamwadde obwa commander in chief. Obwa commander in chief wa General Muhoozi. General Muhoozi is the commander in chief. Yes, CDF. Please, you are an investigative journalist. Towulirayo enhancement, the UPDF something. When they enhance his powers were enhanced, yes, as the CDF. Exactly. Ne bakwata obuyinza bwa commander in chief ne babuza mu office ya CDF. General Mbadi yabwotako ennaku 8 namugaa you hand over. Genda mu trade. Obuyinza bwa commander in chief tebugabibwa mu maje. Amaje sigegabugaba si ranka ya maje. Are you trying to say Singa another CDF comes? Tasobola kuba na buyinza ono bwalina. Tekisoboka babujjayo. Kiri like nti General Muhoozi ya CDF asembyeyo ku mulembe gwa President Museveni. Bwajja omulala babujjayo. Bandi badde babulekayo singa General Sala abadde akyali muto n'abeera CDF. Tebate byose bya family ate. Ate byaki. Ndabono. Katika nkunnyonnyole. Obuyinza bwa commander in chief buva mu kalulu. It's a delegated power. These are delegated powers. Buyinza bwa bana Uganda bakulonda nga president n'ofuuka commander in chief. Tuyina a maxim in administrative law egamba nti delegatus non potest delegali. Delegatus non potest delegali. Omusigire tasigira. Once you are given a delegated responsibility, you cannot delegate that responsibility to another person. Kikungu CEO Samola ntuliramu uko ne honorable Munyagwa. Ate Samola Malaga mbayita omwezi wali ayera. Geoffrey jangu na okwatemu. Nange Geoffrey nange ndi bize oba nsereko. Bamba mwitani oli ayagala bwa meya oli Nsereko jangu ntuliremu. Taina buyinzo. Buyinza bwe mulekedde. So winza ba commander in chief President Museveni wamwe wa bana Uganda. Taina buyinza takkirizwa kubukuwa ate muntu mulala. General Muhoozi is the commander in chief of the UPDF. Echo wayagala oba tokyagala. Chovola batunuli appointments kati ezifuluma. Kwa example ge promotions. Kwa example ge ya General Kraije. Bagamba, the chief of defense forces has promoted the Brigadier General Felix Kraije to the rank of acting Major General. Technically the president. Kati it is the chief of defense forces. You are promoting akati.
kubanga oli kyalinga CIC the commander in chief now nange ndaba CDF luli commander in chief Ali Museveni ya kolanga promotion exactly eranga nikubiwandi kukweche exactly kati chief of defense forces ya promoting ndera appointments yazikola kati kakati politics yetaga nga you are not a mayor charlatan ngotula noli emmere nokuta nolowooza nokola research nosomesa wanga munane ekiro nomanya nti kino lwaki bakikoze lwaki omulabi wange akola kino opposition lwaleeta ina think tank ebale ebyo kyovala president Museveni yatubala nti wembajja mu Besigye bano bawedde kwa Besigye yali Kagezi Munyo exactly ono Kagezi Munyo kagende ruzira bano mbamale mwasigala uliro nayogera bino olugezigezi lwalinga lugezigezi oli wafuna endulu alooza wa kitalo nnyo anti nsebagala no ate kanchikuyigiriza nakyo kungo kiyige wasomako constitutional history wa Uganda since independence ani yali azze n'endulu n'abeera president wa Uganda ndulu nga yemulese wonna bazina mundu president Museveni mu kinaana yali talimba na Uganda abaganza bawera ne 10 mukinana nabo bale 10 abali likely okuba president ba talimu talina bwe yali mu kibiina kishajira mu kuva Tanzania cha UPC nga talimu mu 10 abasooka kati afuze emyaka 4 after 6 years 5.5 years nabeera president singa bakubuuze Kenya nti ku Ruto ne Raila emyaka 15 emabega nti ani ali likely okubeera president wa Kenya wandigambye ani Ruto nga ne mwabi yabasooka to nga talimu abo bakateni risers abe mu euphoria jembatadeko principal those are curtain risers you are going to see tujja kuba osaba obulamu those are mere curtain risers principal they are mere curtain risers president they are mere curtain risers chibaita curtain riser okimanyi chibaita curtain riser okimanyi bana basookawo those are mere curtain risers politics national power bamutwala one oyino kola alliances emikago ne bano bayina emikago tajimanyi kungu byenjogera mbimanyi onatira kuyimba mukayimba maya anzala magulu gamulinga gamaya maya ki maya anzala amagulu gamulinga gamaya mubalaka kaliva wano banange mulikaba anzala amagulu gamulinga gamaya mulikabire emyaka nga 8 anzala amagulu gamulinga gamaya Mubaraka kaliva ne myaka ngemeka mulikabire emyaka nga 8 kubanga yatubulira mbimanyi yetutamanya mbimanyi abakatene risers bamusinga bali bagezi bandi bade bankozesa nnyo nandi bayambye ebintu bingi manye mbimanyi kye kigaano genda yuko magezi